Hey. Hi, this is Kasuku. Now, no bagiyita Mercedes Benz tugimanyiddeko comfort. Naye ekyenjawulo ekiriwo aba Delta Cash balina gye bayise Express Car Logbook Loan. Buli kimu kikola mu Express. Ojja wano n'oleeta logbook yo ne tuprocessinga national ID nayo gireeterako ne bank statement ne tuprocessinga okuva ku miliyoni 2.5 paka ku miliyoni 3 ng'ogenda na mmotoka ovulumula logbook nayo ng'otwala ng'ate tutandika kulaba okola ki bagise Express Car Logbook Loan okuva mu Delta Cash. Buli kiseera nzija na birungi nkubuulidde tobeereeyo fees ziganye tobeereeyo ekyana kikulemye okukyakaza nga Delta Cash weeri tuli naalya wano wabi kanfuga ngende mu benzi yange. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujjira kutoka nto. Ndimbuzi ndi ala bora babaddi. Abakyala. Wale somoyo mbenyebuto. Katonda ya chembuto. Genda weji waminge. Yabaweereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omugogwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagabi ebola yakasajja kasendi kalimba bataye. Esendi bataye. Alex Edward Savansubuga Kigonya Mukulu. Ffe tugenda kumuyita Alex Mukulu mu mboozi eno kubanga ge mannya g'abadde yatongoza okukozesa. Nkakasa nga abakoloboza amannya gaabo abatalyerabirwa mu kisaawe kya Katemba n'okuyimba erinnya lino balikoloboza na Jjinja Ggumu kubanga ye kennyini abadde nkizi nnene mu kisaawe kino. Okumala emyaka 50 beddu tewali kipya muntu yakajja mu Katemba kyakoze nga Alex Mukulu takikozeeko mu bulamu bwe. Kubamu amagezi ga Mukulu agatali ga bulijjo tegeewuunyisa kubanga ono teyazaalibwa buzaalibwa wabula yaleetebwa Omumbejja Victoria Ndagire muwala w'Omulangira Yona Kimbugwe nga yali yaliraana omusajja Paulo Kayizi Lugayizi omutuuze ku kyalo Misebe Namutamba mu ssaza ly'e Ssingo. Olutimbe lw'okuzannya Katemba lwamuggulirwawo mu myaka gye7 era nga buli mwaka kumpi yawandiikangayo omuzannyo era mingi n'okutuusa olwaleero gibadde gikyali ku mimwa gy'abaagiraba. Emizannyo nga muzzukulu wa Kabangala, Engule ya Kamukukulu, Springs of Tears, The Cigarette, Opera Back Simba, The Celebrity, I Killed the Archbishop n'emirala njolo wamma gyamulabisa mangu mu bitaala bya Katemba ng'omusajja akola ebintu eby'enjawulo ate mu ngeri ey'ekikugu ennyo.
Okusobola okutegeera obulungi emizannyo n'ennyimba Mukulu by'abadde awandiika, kirungi okusooka okutegeera embeera y'eggwanga bwe yali ng'atandika okutegeera, kubanga teyali nnyangu wadde olw'abakulembeze abakambwe abaaliwo. Mu G7 ye waakwatira Bairo omulundi ogusookera ddala, Uganda yali wansi w'omukulembeze Idi Amin Dada nga gavumenti ye yamusibira mu bbwa kubanga waliwo okubuzaawo abatamuwagira kungi beppo n'obuvuyo bw'ebyobufuzi. Kino kirabirwa ku muwandiisi Byron Kawadwa eyabuzibwawo okuva ku National Theatre mu 1977 nga bangi balumiriza nti omuzannyo gwe yali awandiise n'atuuma oluyimba lwa Wankoko gwe gwamuzaalira ebitukula kubanga mbu waliwo abaabitaputira Amini nti omusajja yali azannya ku bukulembeze bwe obwali tebuwa ssemateeka aliwo kitiibwa. Kitegeeza nti Mukulu yali akolera mu mbeera eyali eyinza akadde konna okumusuula mu mannyo g'empisi. Okusobola okusigala nga bazannya, baayinga okwettanira emizannyo egy'okusanyusa obusanyusa egikwata ku bulamu bw'abantu obwa bulijjo ng'ebyobufuzi babigenda kitono. Bangi babadde nga beebuuza obanga Mukulu emizannyo gye gyetooloolera ku byabufuzi amazima gali nti ye wabula ng'abadde ng'akikola mu ngeri etaweebuula oba okulumba ekibiina ekimu oba omuntu omu. Okugeza mu muzannyo Wounds of Africa yali ayogera ku bwannakyemalira, ebbula ly'emirimu, obuvuyo, eddembe n'okubuzaabuzibwa okuva mu bannabyabufuzi. Ekyenkizo mu mizannyo gye gyonna abadde ng'agigattamu ebiseesa nkumu oluwammanga n'abamu beerabira ekinyusi ne bajjukira katemba abagubizza ebibuno. 30 Years of Bananas nagwo gulijjukirwa nnyo mu mizannyo gy'ebyobufuzi gy'awandiise. Guno yaguwandiika Uganda eweza emyaka 30 egy'ameefuga ng'azzaayo akatambi k'eggwanga emabega okuva gye livudde okutuuka we lyali. Ekigambo banana oba amatooke kyennyini kyakukuma obukambwe bw'omuzannyo guno ng'alinga ategeeza nti akageri gye galiibwa buli lunaku n'eggwanga liri embeera y'emu mwaka ku mwaka. Mu 2022 guno yaguddamu n'agutuuma 60 Years of Bananas ng'akinoganya nti kye yazannya emyaka 30 emabega mpa kikyuseemu embeera y'emu. Nga Uganda eweza emyaka 50 egy'obwetwaze ku bye yali akoze tewaali kuwannaanya kwonna nti ye yali agwana okulondebwa okuyiiya omuzannyo oguyinza okunyumya olugero lwa Uganda mu bbanga lino, ekintu kye yakola wamma ggwe buli omu n'ayanaamirira. Mu lukuŋŋaana lw'amawanga agali mu Lusolumu ne Bungereza CHOGM olwatuula mu Uganda mu 2007 era yalondebwa okubaako kyanyumiza abazungu bano nga kyetooloolera ku Uganda yattu, era mwana wattu n'akikola nga yeeyambisa nnyimba zokka ebitundu 9 ku buli 100. Mukulu abadde nga yeeyogerako nti bw'awandiika alumba buyinza bwennyini okuyambako okulwanyisa obukulembeze obubi, okugeza nga mu muzannyo akattambwa, era nga yeegaanyinga nnyo eky'okumulengerera mu mbeera y'omuntu aliko oludda lw'akuutira akadingidi. Buli muzannyo gwe gw'olaba gubadde nga gubuuza ebibuuzo ebitawomera muntu yenna ali mu buyinza, okugeza lwaki bannayuganda bakyagumira obukulembeze obubi, lwaki obuyinza buli mu mikono gy'abantu batono ddala, lwaki bannansi bakyenyigira mu bikolebwa abali mu buyinza be balumiriza okuba abalyake, n'okubuuza ekiyinza okuddirira ku muntu wa bulijjo singa abakulembeze baba balemereddwa. Mukulu ono tagenda kujjukirwa nga munnakatemba kyokka wabula era ng'omuyimbi. Mu myaka gy'ekyenda n'2000 nga gitandiikiriza, Alex Mukulu y'omu ku bayimbi abaatambuza bannayuganda akannaginaji ng'ennyimba ze nnyingi nga bannakampala, bakubanja, nabutono, empirivuma n'endala nnyingi zaakwata oluziiziiri. Nnyingi ku nnyimba ze zijjudde amagezi n'obubaka obukusike era nga kyetaagisa muntu kuwuliriza nnyo olwo amakulu n'obojjamu mpolampola. Twakeeranga kunoonya byakulya ng'empirivuma wasanga
waliwo n'ennyimba endala nnyingi ezitaawulirwa ku mikutu nga zaasigala eyo mu mizannyo gye. Kyokka era n'ennyimba z'omusajja ono nnyingi zibaddenga ku byabufuzi okusinga n'entonotono ezikwata ku buwangwa, ebyafaayo, eby'omwoyo n'ebiti ebirala. Omulembe gw'abawandiisi abaliwo akakyo kano abatunuulira ensonga za Katemba bagamba nti babadde bakyalemereddwa okuzuulayo omuntu nga mukulu era nga ye baamuleka mu kiti ky'abawandiisi banne mu biro biri okuli Robert Serumaga, Byron Kawadwa ne Wycliffe Kiyingi. Bangi abamulabiddeko nabo okwesogga Katemba n'okutandika ebibiina ebimuzannya. Bannamawulire naffe tuli baakumujjukira bya kitalo ng'omu ku baweereza ku mpewo za laadiyo abaakyaka ennyo mu G9 ng'omulimu guno yagukolera ku Radio Simba ng'aweereza puroguramu Mukulike ye yawoomeranga ennyo abangi. Kyokka bwakunyumiza ensonga eyamujja ku buweereza okukakasa nti ddala mukulu ajjudde okusaagirira n'okujereegerera. Twakola Radio Simba eyo nga tulowooza nti tujja kubeera ne middle class eyabawuliriza. Naye radio bwetandika oba twakola mistake kinze simanyi tagenda okulaba nga tuli eyo wansi batuwuliriza nga bali bennyini ogenda okulya nga omuntu akubidde essimu nti nze mu chapati ekyambogo kakati ekyo kikola otya muwuliriza ng'owuliriza waaki oyo toyagala akuwulirize ng'olutimbe lw'eddiro mwazannyidde obulamu bwe luggala. Alex Edward Savanso Bugakigonya mukulu ajja kusigala ng'omu ku bannakatemba abaakola ekinene nga basinziira ku stage okubaako bye bakyusa mu byobufuzi by'eggwanga lino engeri Katemba gy'ategekebwamu n'okukwata ku bulamu bw'abantu bangi. Solomon Kaweesa, NTV. Kumacha nakedde nenkola eyange ey'okumacha nenkola ne Zubeda nenkola ne Dodo yampaddeyo ne muwa ezo sinnya nenkwata Tugume ne filminga Giant Zonto ne mala awo ne tuwummulamu ne tukwata Kuteesa nenkwata Magala kati nene iyo kika okitegedde nkira naye affe bayita akantu naye kirungi muti abagiyimirize teyambuka ne waki yalemeramu ebintu by'ogikwatira waggulu okirabe kyemugamba munyumira nedda ayagala kulaga bano nti ali sophisticated muti aba you are not sophisticated at all, you are a nymph. Ani yatigambanga muneti you are a nymph bigikahuna koga nifo kamanyi nifo ogimanyi nifo kyeki Mali ngambo wasoma luli biki byali osoma luli ate yagamba yaddayo soma naye muti abato Swaza Victoria University musomera mu Luganda professor bamu obwa minister tajja kukkiriza kulaba bantu be yawa basale ng'ate nammwe muswaza anakikkiriza wamma basale bamu obwa minister muti abali ku basale tuli ku basale soma kati ono sola yakola akozika gwe akola ekitegeeza bwagira bati nga yeteekako tuli safe ekitegeeza kale. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ndawusobadde oludde okujja ku channel yange naye gwe ku channel yo nga nkuwa era kyovula erawe nkuwadde wani nokkuwa ndawusi watandika ddaayi muno mulimu ddaayi oba kino kirevu oba envi zijja mpola naye kitabani kyo kirabe kireese ekirevu naye ndowooza you are proud otunulira ne weeraba oyo kati bw'omutunulira yeggwe kituufu kale nina ka video ke nakulabye nga mukayanira ettaka ego anti wajja n'obiŋŋamba nakalabe nali simanyi nti kaaliyo nakati baali bakayanira ki mita 5 n'obakola kali kandeete embi zange mubeeraawo zinabaleta deputy RDC najja n'abalaba n'abiraba nangamba atuwondeesemu ng'omalidde ebiseera obwongo butono
kati mwakimaliriza kyaggwa kati baneighbor wo muli atipa siyina kyembagamba nze so I don't argue with fools now. Onze mugagga ali mumanyira ozimbye mu luguudo oza agenda kubasenda luguudo bagenda okukola olwekasi bagenda dukola oluguudo anti luyitamu eyo fulaati eyo so twagamba tuwalekaawo amalirizo tukube ekisiikirize then baveyo kale leero tugenda kakola tuyimiridde because lwaggulo amasanyalaze gagenze ne UEDCL anyway bagamba bali mu maintenance works kati soke tubawo omukisa ba maintaining wali naawo tuyinza okuba tuli wano nga ate tuyomba nga ate bakolera ffe sibe kiri yes now Ndawusi twagala kwogera Alex Mukulu Alex Mukulu wakolako naye actually at one point wangamba yakutwala kusimba ani yakutwala kusimba Colin Mutambo yantwala kusimba oluvannyuma okuba mutino nali na meeting ku Capital nga nkyali ne Shanks nayagala what I was doing and the way I was doing my thing like I think what the setup ya Simba gye twagala we need such a guy so when I came on board Colin ankubira ndi ku CBS ndi mu production and wali mu production ya CBS marketing gye wasookera under Semat Productions Sematimba so kati ankubira ngamba come over Africa FM tugenda kutandika wano ekintu pa Africa anti Simba is under Africa FM Limited. It's supposed to be a group of radios. That's why we had that's why we had Simba Nairobi. Why do you Simba Nairobi? Kati yaggalawo twaji so Simba sigala mu kamera okuja sibyampa kabana ndaba njova mu kamera omundaba ene muruga yawona Simba muruga muzigulo eziva Simba ezichwa mu automatic wamagala Simba Nairobi try tugenda kola Simba Zimbabwe wetu try tugenda zili Simba zili mu Africa so netubera nga tulina Simba Radio Simba Nairobi yakolako Simba ne those business zigana then we have to resort to Radio Simba then we got Hot 100 jetwafu now jetwaguza Kiss 100 channel jetwagula so tusigala ne Radio Simba mwaka chogo. What do you mean? That which year did Simba start? 1998 so kati Alex Mukulu ekitegeeza omusanga ku Simba. Alex Mukulu musanga ku Simba amaze okuyiya ekigambo 97 kuba twafuna frequency ngeri 97.3 kakani nagamba everyone akola 97 katonyeze let's get something new mu ears z'abantu kibere 97 akasirisa satu na akasirisa nagamba everyone says FM fama let's do FM mwefe yachiyi ekyo Alex Mukulu yali PD yali creative director na empologoma eyeddembe empologoma eyeddembe Alex Mukulu yayogera eno ye Simba then mutala bitagule chechecho anti eba empologoma teri abiriemu ekyo kitegeeza mtino whatever you're doing fe tusanga kiwedde ne tutwala kiri fresh tukireeta so being creative director biki bye yakola kusimba biri creative kwe eyo slogan kina musamba kasisa satu femwe mwefe empologoma yeddembe mutala bitagujjo nakuwadde ka video yako wakalabye akake osobola katuteerayo wano katuteereyo wano abantu bafune fiiru y'ekyo ekintu kye tuli mu kwogerako Simba Gulugulu mutalya bitagule empologoma eyeddembe hemmwe mwefe buyinza Alex Mukulu Kigonya Nsubuga Edward yoyo anti abasinga muyita Alex Mukulu eryansubuga nditegedde leero nange yoyo Alex Mukulu jajaye yamugamba nga omusajja mukulu n'agamba kanetwaleko mukulu Alex yazaalibwa taata nga afudde yazaalibwa taata wafudde ne bamunoonyeza erinnya
kati banamubatiza ne bamutuma Alex. Kakati jjajjawe kwe kujja n'agamba nedda n'okuba jjajjawe ye Kabangala. Kyokka yazannya omuzannyo gwe bayita muzzukulu wa Kabangala. Ogwo omuzannyo temwagula bagonze nagulaba Entebbe Sinamahoola. So kati muzzukulu wa Kabangala naye ng'amannya ge amatuufu ye Edward Suubuga Kigonya. Kati lya Alex Mukulu. Alex liva ku linnya lye baamutuuma nga tannaba kubatizibwa. Kakati Mukulu jjajja yagamba omuntu musajja mukulu. Agamba let me check on that. Nafuuka Mukulu. Musajja wa maama. So today his time at Radio Simba, just give us a picture of what he was. You dealt Alex with him, Mukulu some of his creative work with Simba minus what you've told us. The good thing with Alex Mukulu, we bonded mangu nnyo. Bakozi ba Simba bona yanjagalanga nnyo because I was doing his production. Kati ezo nazo ulya abanje baba Karechezi ezo. I used to do all that production. Was he yali Karechezi on air? We twakolanga World Cup 98. Kati ya Karechezi nga ngeri jaweza mu mpira yayagala buli so buli omagamba gundi akute gundi nagweza gundi kati yena ayagala utane abanje gundi akukute tamanyi manya tamanyi ompira golazewa yayogera gafula netunyumisa World Cup ne mpereza y'omupiira empya. World Cup 98 mwamuweereza. He was there. Twali mu training awo to learn the speed and twali nze Dembe Herbert Oyo Kalechezi Zadoki. Zadoki yali ani? Zadoki yali I'm forgetting his name. Naye twatandika yakolanga morning show gye bayitanga Nawancha ne Connie Nalugwa. Then we had Tina Kaijabwa. Bisangano si yasookawo nga morning show. Bisangano twatandikanga saawa 3 paka 6. Twajja twali waliwo olunaku olukulu wetwachenjinga programs netukolako morning. Bagamba eno yesobola. Nesigalawo. Okay. So you were still telling us. So Alex Mukulu, we batugamba creative director to call programming and all. He wasn't easy. Yali musajja muzibu. Nyo ngati asinga wangu. Naye because nze namumanya mangu. Alex ye muntu ane yali muzibu. Alex Mukulu was very hard to understand. Ng'ebintu byayagala nga waliwo abantu batayagala mu studio tubatuweza omupiira. Muyinza okuba ndi mupiira mpeereza n'asangamu abantu batagala nayimira mu kadiisa n'angamba. Abona bafuluma abo osigala ategeeza ebyo ebyenje bifuluma sibimanyi. Alex teyali mwangu era nga oba tomutegedde yajjanga oluusi n'atuuka n'agamba ono yaani ngenda kukola no yaani taata we yaani kagamba alina okukola n'omuntu ng'amutegedde aye nekirala yali muntu wa malala mangi si lugezigezi wabula nga ali pike a lot nga waliwo omuntu gwatundi ajerega yali mujerezi mulungi naye nze namutwayangwa kubanga ate twali tuteeka mufenna yali ayiwayo. Era one of the things that Subire we must say he's been a loner and he had a lot on his head. Ateekamu akantu ako kati omanyi omuntu omukulu okubeera nga yabeera yekka ali Mengo talina mukyala. Mukyala we yafa? Wali baali bayawukana. Tosobola kuba na Alex. Wali tosobola. Juzi nina interview gye nalaba nga ali ku BBS ngamubuuza olina abaana banka n'agamba nina abaana 4 nendina 2. Abalala simanyi oba yabeegaana oba yakola kisimanyi. Alex muzibu. Kati wetumanyiko beebo waliwo n'omulala gwe twali tubeera tuzungazunga nnyo naye nga Alex yemo teyali taata mwangu man. Bagamba mugamba tusiriwo simwagalira nnyo omuntu tagala. Teyali mwangu. Ng'agamba mwana we. Teyali mwangu yali muzibu but we enjoyed Alex Mukulu because he was too creative. Ayinza okujja yakolanga show ey'olweggulo ayinza ogituma erinnya ppya leero ne ntukola sweepers zonna zigenda zigibeeramu enkya n'agikyusa
n'agituma kirala bw'atyo ate nga ye muntu eyali ayiya program n'akola show ng'ayagala tukole mu sweepers ezoka yours sincerely courageous nakuba music kati just automate the computer omuntu wawulira kumpe walooza mwali hinganzi like just automate nga twambukeko entinda tuyireyo amalula zaffe so katwambuka But did he also do the programming? No, he was just being creative. Yeah, yes, he was a creative director. Kati morning shot kole wetuti kati ebere weti kati yekinoto he was with creative. Olaba chovola mtino ba Jimmy Semanda baberanga naye mugundi. Bazanyanga naye bajje ne batulaba bali mu footsteps ze era ka Jimmy Semanda kati ye creative director. Ku Radio Simba. So how does he live Simba? Yali ku Simba for how long? I think he's been there over like 2-3 years. Anti Alex yatuka ekiseera n'agamba njagala sibya bino bye najjamu n'abikyusa yakyuka buli ssaawa kubanga obwongo bwe bwali buyiiya nnyo ayinza okukeera ku makya n'agamba bino byonna tebinnyumidde tubiyiwe byonna mbivudde ng'olwedde mututa obwongo bwammwe mwemulowoozeza nnyo ku kye yabagambye n'akikyusa kyovola yatuuka n'agamba naye Simba binaye njagala sibya bino ndowooza tukole kino. But during his time with you guys, did he still have issues with poor people? Mbadde njogera ne muzeeyi Magala n'aŋŋamba ye kyajjukira ku Alex Mukulu yali tayagala bantu baavu era nga takolagana nabo era omuntu wajja nga ayambadde gafula talina kyamugamba talina tasobola n'essimu waliwo program gye yali akola bagiyitanga awali omukka ekyaliko. It was a Sunday program. Lumu abambo awalugayi bamitambo oba DP I don't know. Nga bakyali bato bambi batandika okuyingira mu bya politics. N'agenda n'amukyaza ng'atuuka kati wafuna different people bamuleetedde n'agamba mbuli ekikunyiza n'ekikusanyusiza kati n'otandika n'ogamba ze kinyiziza ewaffe teri masannyalaze abayo kati laba omusiro ono kumpewo eyo show yabeeranga mu America eyo show nga president avuma agamba ogamba eki anti tetulina mazanya nemwe ono mwamugyeewo omusiru twogere byamagezi ali mubyamasanya gwe mujjemu idwaliwo gayi bamita Hamani Kalonzo Hamani ono fuluma sagala bya kisiru gwate gwe kati obotyo kati ng'amasannyalaze olwo kati eyo waliwo presenter mu America bwati wakola show bw'oyogera ebyekisiru akuvumira kumpeera akufulumiza kati naye yali ayagala kukola ekintu mu radio ekitakolebwa nga tebiriyo mu Africa ng'ayagala bikola nga ye presenter awalabula omugenyi n'agutwala nga So when did you last speak to him? 4 months back. Naye ngenda kukola akantu naye ye muntu gwe nagamba ngenda kujja nayingidde ebyo nagamba obiyingidde naye abo abaana abataabo kati anyway so kyokolekole bwoti mpeeza script byagala okumbuuza enjuweereza natandika ogyeditinga bino byonna bya kisiru byonna byagala okubuuza sagala kumbuuza watandika ddi olaba otya industry ebyo ebyekisiru ebyo tobibuuza njagala twogera ebintu ebyamagezi kwegamba nga ye yakuwa script biki byogenda omubuuza sikumala kati awo yatandika okufunira obuzibu. But did you happen to know what happened okutuuka okufa? He was a loner. That's the main thing. He was a loner. Yabeeranga awo Emmenga omanyi wali ewe? Yes. Emmenga awo omusajja ebintu bye bizibu nnyo ye muntu ayina emizembu ye ng'ayagala nnyo ensebere nga emulabanga oba kitya kati ye emisana aba yeebase ekiro aba mu ofiisi batu yayagalanga ebintu bye nga biri vice versa kati olw'eggulo 12 yabaaza okusemwa muva kukola yambadde mataaya agenda mu ofiisi n'akola ekiro kyonna n'addayo mamuzuka ogenda okukola yagenda kwebaka ng'ayagala obulamu bwe buli vice versa mwekyamwe mulowooleza eno yalowooza unless ng'alina ekintu kyonna oba omukolo oba gyagenda oba alina meeting nga ajja kuzuukuka nkigamba etya nga bukyali anti emisana kiro kye ng'ajja kuzuukuka mu ttumbi emisana
agende meeting. Wanzijukira twamukyazaako ku Talk and Talk Show. Sendi yakeera wuwe. I don't know, mu industry ndowooza abantu babadde bamumanyi nti is a bit complicated. Sendi yakeera Alex Mukulu saa 12. N'abeerawo n'akonkona Alex Mukulu yamuddamu ssaawa 2. N'asooka n'amulayiza ebintu n'amubuuza ebibuuzo n'amugamba ontwala kale tugende. Ne balyoka batutuukako ku ssaawa 3:45 ne tutandika show naye mu show teyali mukambwe nnyo teyali muzibu. Nanti omusanga mu muudu ze ate waliwo ogeneyo nakkubira enduulu kuba buba bw'ekiro mugeneyo misana akuba enduulu ababbi babano nawe sinawejjawo aisweya ye ekiro kye misana kati yeebase omukonkonako kimuli babbi akuba enduulu babano olubaka wenyonyanaga ati nze neebase nga misana tuku. Alex Mukulu ye muntu eyakola ekintu kye neewuunya katola abaana abo baali bazanya mu gundi eyo kandi ngenda kunyumizayo scenario 3 esooka ya Isabella ali maama wa gundi oli ani oli azanya mu Fun Factory yani envuuka yani tuwanje yani who is that guy? Oh yeah, in that dreads wezi mu Fun Factory. Who is that guy? Mwerabira. Yali mwebonies. Nirabidde eri. Not that one. Andozava yali mwebos, I don't remember. Kakati oyo omwana. That mama yali Isabella, I'm forgetting. Omukyala yazanyanga nnyo mu ebonies awo. Mutegedde. Oyo mukyale yakola n'akalango ka yoga ki Sabrina. Yes. Jukira tino National Theatre eri waggulu wali ebbaala eri. Gye twatuulanga eyo waggulu eyo oluusi tubeera ku National Theatre. Ebbaala bantu bangi nnyo abantu n'oligayo kati ali ku Bukedde yani. Gundi yani yesimbayo emitiyana yani. Omutegedde akola Mutegedde. Serumaga. Yani omwami oyo. Akola political shows za Bukedde. Seruga Matovu. Tumanyi twabeeranga eyo ttiimu waggulu eyo nga tutule. Kati bw'obeera eri waggulu ku bbaala eyo obeera osobola okwogera ne bawulira theatre ki ekiriyo. Kati ali muzanya azanya Sabrina ali eri awo stopping omuzanyo. Agamba kanzije n'ayita wadde mu theatre n'ayambukayo n'amuvuma nga muwulira eno mu theatre obusiru obukujjudde n'amala omuwalabula agatandikire wetwabadde ng'abantu batudde. Esinaari eyokubiri essimu yavuga nga essimu evuze nga ya one of the people abazze okulaba omuzanyo mu audience na stopping omuzanyo n'avuma oyo obusiru obukujjudde oyingira otya theatre temutubala amagezi omuzanyo guyiza emyaka 4 osindikirawo n'ebinyo byo get out. Eyakubiri eyokusatu ya mukyala w'Olando. Mukyala w'Olando yazanyiranga mu Alex Mukulu atuko basasula lese mande mwade n'omuzanyo ku weekend ku Manda agamba okay fine mwagala sente zammwe kale mwe namutuula teekako screen olimba lw'eggwanga walimbewo Uganda ngakubuuza Brenda olimba lw'eggwanga balimba banyeenya omukono we bati oyisaamu amaaso olimba lw'eggwanga tolina ssente ng'agenda akwata mistakes yagenda omayiza nga kasiti yonna tagisasudde. Eyokuna omuzanyo gwe yazanya nga mulimu emmese etambula. Emmese yali ku remote. Omuvubuka alina remote. Akwata remote atambuza emmese. Yali ku stage akuba endongo kati omuvubuka ani yamudisrupting emanju eno nadda mu kunyumya emmese neetomera kateni n'agiraba. Kati omwana agamba emmese mu script teyina kutomera nina gikuba reverse. Emmese yawe ekuba reverse. Emmese teyakuba reverse. Ne bagikubya reverse omusiru n'agikuba reverse. Yamutwala entaje paka ku dewinto n'eri wansi eri. Ng'avudde mu muzannyo awo gwennyini. Awo
wenyini yazoka nawumuza omuzannyo paka eri obasi zikyali eze Kenya eri nasinawo ekipiseemuka ye Alex Mukulu nti omusajja yalina ka remote control kati agikuba egenda etomera kateni anyumya ira etomera kateni agiraba so Alex agirabye ali ku stage akola mwene mesene ziyitawo asoka omusango aga kisiru kino kagikubya livansi omusiru n'agikubya livansi emmesene eddebabi ita wali oli yategeerawo omukulu agi ne bayita bakasiteegi mu culture center eri simanyi omukulu wa Food and Feed wansi yamuddukirako eryemma kati olabazze olaba omuzannyo balinde naye baali bamumanyi nti bwatyo bwali kasooka sootinga situation nadda nagamba wamma nkomyewo tokumyewo wampozi Alex Mukulu mumwayita bwomumanyi. So he was a perfectionist. Ate olaba yagendako mu Ebonies lwakuba tonalaba noonya bosa ajja kunyumiza Alex Mukulu yatuuka mu Ebonies nga balina omuzannyo ne bamuleeta alabeko n'atula n'omukulu Katendewa nga yaguwandiise. Ng'ani yaguwandiise? Mwami Katende Sembajwe John naye teyamugamba nze nguwandiise genda maaso bazannya aga Mukulu bino ebyekisiru ani abiwandiise gwagamba yone yaguwandiise ebyekisiru n'agamba oyo Jingo yani oli ono muganda wa Rebecca Jingo gwe ozanye byekisiru nawe ne bawandika script ey'ekisiru nawe n'ogikkiriza n'avumavuma buli kimu kasiti yonna n'agi kakati abuuza ani musiru kye yawandiisa omuzannyo guno omukulu ali wala bosa alina okuba emuze bosa yeyagamba nti yeyaguwandiise tebaddamu muyita Alex Mukulu n'agukola esaawa ezi yaguddamu omuzannyo 3 hours ne baguzanyanga omuzannyo mutuufu yagendako Russia mbarasha nga balina omuzannyo ku stage nesimbira eno kiki twasoose tutunudde wano ne tudda wano kati tuli wano kati tuli wano kati tubeere kamera bagireetera ki si kutambula tambula yagenda Russia n'agenda n'asangayo omuzannyo this is stupid n'aguyiwa gonna Abarasha ne beewuunya omusajja si kyokka ne bakayimbira yagendayo n'asooka vuma theatre nemwe mubeerewo mutya mubino ebipapajjo byekisiru mwene basenkubuge bakibuuka basajja bakulu nga tosobola kuzannya naye byayagala birala naawe byoyagala birala ye ebizannyo byeyazannyanga byabeeranga ku standard ya waggulu awo nabona omugenzi gundi yabayitanga mu mizannyo gye ba Mulindwa Muwonge ba John Sega bona nga yita bona ba Free Talent bakayimbira bajje balayo emizannyo naye nga bayuyiza muli abasinga n'agamba ye tegedde temutegedde era omugenzi Mulindwa Muwonge yaŋŋamba nze saabitegeera nga byazannya bya class gwatuma emizannyo eguddu Muganda is ogw'omuzannyo ayinza okuleeta omuzannyo waliwo omuzannyo gwe yakola nga bagulu yasingidde mwezi gumu n'ekitundu nga gwanca n'aguyiwa ekiro ekyo byonna sibitegeera bino ne baddamu ne bakola omuzannyo ekiro ekyo nga gugenda ku stage enkeera ne baguzannya ne kunyuma so but at what point did he say or did he n'atandika okuwithdrawing n'aba nga takyazannyazannya ekyasinga okutawanya Alex Mukulu ebintu byali akola abantu nga bye byayagala abantu tebabitegeera kyamudisappointinga nnyo why don't these people understand byenjagala kati ye ng'ali extraordinary ng'ayinza okuba alowooza emyaka 3 mu maaso naye mwe mukyali wano wano okugu
kati ng'ayagala abayingizemu ebya 30 years mu maaso eyo bweyazanya 30 years of bananas abantu baalaba ne bagamba what is this naye ng'otegeera mbano ba president naye he was too poetic he was bangamba president Museveni yajja n'agulaba 30 years of bananas andi nga baagala kukakaza kikyagamba emizanyo gy'edda nno baagidde simanyi bakati bikyaliwo ebityo basindika gavumenti balina okusooka ogwekebejja ne bagula before it goes on stage ne president yajja agambe 30 years of bananas naye nga labamu ebigulu by'obote simanyi baamiini nga kandaba omuzanyo gwe tofiirirwa nnyo omusajja omugezi ennyo kyobola yagenda mwezi gundi z'ekitone n'agamba abantu muunya because kati awo yabakubawo what he is that was the real Alex Mukulu ajja n'agamba kakati kisasalala kino kizze kukola kyo what is this era nga jiwa bosi aga n'amugamba sibitegiire oli ayambadde ttaayi si mubbi oyo ayambala ati ettaayi oyo nga yakajja ku muli mubbi ng'olasuubira nti ajja alina kuba munaku eyakajja ku mulimu wava muno ebyo yabibuuzanga ng'ojja kusimba eyakirabani wa ne wava muno naye ng'abibuuza yabuuzako oyo mandeevu gwolaba oyo nga yakajja agamba ono ayambadde ettaayi aga ono agenda kubba bano babbi basiddi oyambala ettaayi otya nga tetugyambadde bannannyini rediyo omanyi gwe twalina abasajja abazibu nga wasenkubuge kati senkugenze namulabanga ku stage edda kati stage natuka ng'amuzannya naye kati mbeera naye ku show nali naakagitandika senkubuge simumanyi bino oyogera tetekyenamusaba katiza katofefe empologoma n'oyogera byoyogedde kati nga munna alina okuddamu kati omuwa otya kati alengere muleme kwetomera nenkola bwendi okawulira kanto nti kati okakuba nze senkubuge ntandike yakola ki yasirika nantonewa teyayogera n'afuluma n'agenda n'asimbula emmotoka ng'ey'empaka kama omuvubuka mumanyi yandimbwa negwe ffe twasanga abantu betwakola nabo nga twabaegomanga wanze kati Alex Mukulu nalabanga omuzannyo gwe mu Entebbe Cinema Hall muzzukulu wa Kabangala ogwo omuzannyo nagulaba dda kati abasajja nga nkola nabo tebereza nali nabanga senkubuge ne nani n'oli ani omulala eyagenda yali nga ku CBS yani Patrico oli omulala gondi Medinsereko nga bali mbakayimbira balina galwindi eza waipa nga nzimbalaba babalaga ku bulango bagina omuzannyo bakayimba Dramataz kati nga nkola nabo oli nabo wano ndi muvubuka nnyo nina bino ebyo ebyekisiru gwe ebyo ogamba okoze biki kati gwe tewandisobodde era sandisobodde ate gwe tewandisobodde ddala iyo tuwabeeranga ffe Alex Mukulu netumumanya mbu yono netumanya tulina chairman waffe wava muno watu wabeera netumanya tulina senkubuge waffe watu walina okweyisa netumanya ntukola n'abantu abakulu balina emize gyabwe gy'ekintu ekikulu naffe ne batukuyamba ne batukuza mu ngeri eyo Alex Mukulu omutuwadde Alex Mukulu was genius guy nze nga ngenda nnyo neewaawo emmengo ye musajja yekayeka yabeeranga n'ensenene January to January ensenene yekka nga bw'otuuka akuwaayo azirunda nga zize yali alunda ensenene bazirunda ensenene bazirunda takimanyi nakimanyi nga zize era bw'otuuka ensenene manya ku nsenene nga mukubira nzijjawo kulya nsenene ngamba naye yalina abantu baga nti bano mikwano gy'enfanfe so he was a guy nga leero musobola okwogera enkya neyefuula takulaba tomwewa nnyo tomuwa nnyo mbeerako nnyo ina omuwanga space
eyo nsuubuga era twagenda mutambe ewaabwe eyo tomanyi nti gye twabulira ereeyo nga tugenda mu lumbe twabulira eyo nga wala gyatukubye kati naye munaye ate nabe John abadde aŋŋamba abaana be naye basugenda ssalawo leero tebakomyewo yalina abaana erweru naye bagamba nti nabeera waliwo baabadde takolagana nabo yadde naye mulambo tegusalawo agenda kujja nze nsuubira tuyinza omuziika Monday if not Thursday then Monday because weekend but by the way simanyi gye kyava naye bannakatemba ku weekend tebaziika kituufu ne maama wa Kibuuka bamubikira ali ku stage bamuziika ye akyali ku stage Senkubuge naye baziika Monday bw'ofa weekend ng'oli muntu mukulu saidi z'omu yazanya abeera kyekyo kati Alex Mukulu yafiira taata we weekend yali tayagala bantu kubeera mulumbe wawe nga wano Alex Mukulu ng'omulambo gwe guli muno ng'aguteeka mu kombi ye yavuganga kombi n'agusibiramu n'agenda ku National Theatre n'azanya nagwo ate kati munajja wano waggale mumuze kuma simanyi byoto simanyi boogi mwagala kwonoona ssente mulambo yagwina nannyini ng'ali nagwo mu mmotoka n'azanya nagwo Friday nadda nagwo n'azanya nagwo Saturday show 2 nadda nagwo Sunday show 2 Monday ne baguziika Alex Mukulu mulambo teguliwo wano guli mu funeral home mulika munywa buugi simanyi biti amazzi simanyi munoona amazzi but his music career gye tutayogeddeeko ati byonna yali abikoze ne ennyimba ze waliwo yaddanga nti Alex Mukulu ati yamusoma like he went to school n'abisoma is it true very learned by the way ambulance yonna ng'asoma ebintu ebyo ennyimba ze by the way zaali zakuyigiriza bakubanja n'obulo obutuuliro bakubanja n'abaana ne batasoma yayimba n'oluyimba ani aleese obwavu buno kibwavu mpologoma bote naleeta mpirivuma nyimba nyingi nnyo zeyakola naye zabeeranga mu plays ze okusinga nina lwe twawuliranga edda nga tuli bato nabutono era twalulira ku Simba then kuliko ndowooza his biggest song is Bannakampala nga boogera all those were plays Bannakampala naye nga zaavanga mu mizannyo ezenyimba ng'akola mizannyo gye bw'amala n'ayimba ng'ebibye ayimba ebyo bennyini Bannakampala kituufu boogera ani aleese obwavu ab'ennamutamba balina ensonga naye aludde nga gavumenti tagiri bulungi si kugibeera bulungi he used to stand on his word ye nga bw'alaba ekikyamu ng'akireeta mu muzannyo oba ng'akireeta mu nnyimba teyaklashingako ne gavumenti at one of course baatandika okuba nga bamulaba tebamutegeera naye ye muntu ategeerekeka atategeerekeka naye kati yafuna atya gigi ya Chogamu anti kati gwe baalina ye yali omutuufu oyo ye yali ye yakola ssente mu Chogamu naye yakola eyo production wagiraba ku Speak Resort ye Munyonyo nagiraba gamba walimu saalimu naye nga Queen atudde wali eyo production simanyi waliwo ayinza ogikola omanyi Alex was not all about having people to appreciate what he's doing. It's all about ng'ayinza okuba ne cast y'abantu bibiri tekimumenya I think most of his plays and one of the things edda byenawuliranko nga Alex Mukulu tasobola kukola muzannyo gw'abantu 2 yakolanga omuzannyo gw'abantu 5 7 2 nvalo ne yagendanga ebweru n'abaana ng'atwalira ddala ne batikka abantu bagenda Sweden kuzannya nga yeeyo zino ennyimba ze bazikolera Sweden naye ezo kuba bowulira oyina yalinga mu Green Band ani Alex no tata wa baganja omumanyi wa Africa oyo baalinga nnyo bwe bati babadde nnyo era yaliwo nnyo mufiro kwa mukyala wa mukulu ganja oyo the Norman Ganjas oyo South Africa the Ganjas awo bonna eyo family baali nnyo babadde nnyo the ganja oyo wa Africa bali babadde nnyo era babeera Green Band eyo yalingamu yali muyimbi mu Green Band. Oh wow.
This is what is something insightful, Dawusi. You are. Because I've been there with him, but then I know I remember the close in tia Montino on the Rajang who see Bangolusa and Dawusi to ambuke. Take them out, automate the machine to so get to ambuke carry your good. Tunywa muko, tunywa marula, tunywa and Dakusawa and Gakumina Beach too. Nazekusiula mbere bulungi mera. Abadde batuwuliriza mwebale nnyo ndowooza naffe kye tuba tukola. Mbere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo banangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannaye